Bano be bamu ku bannannyini makolero n'abakulira ebitongole ebyenjawulo abasisinkanye okusala entoto ku butebe bagenda okwongera enkolagana wakati waabwe n'abakozi. Ensisinkano eno ebadde njeru ekisangibwa mu Buyikwe omubadde minisita omubeezi ow'ensonga z'abakozi Esther Nyakon, omubaka w'e Buyikwe Diana Mutasingwa n'abakulembeze abalala okuva mu disitulikiti eno. Ebimu ku bisimbiddwako essira mu nsisinkano eno be bakozesa abayisa obubi abakozi kye bagamba nti n'omusaala gwennyini abamu tebagufuna mu butuufu bwagwo. Balinga abatalwala, balinga abatafa, obasanga embeera gye bali mu nzibu. Twandirowoozeza nti nga gavumenti bweyamba abakozi bayo aba gavumenti ssaawa 8 ez'okukola olunaku bafunayo ne ku kaaliivu. Ekyo nno kisitudde embeera n'okuba nti abantu beeraliikirivu olw'ekyo kye basuubira kubanga abakyala basinga abamu be ba single mothers be batwala amaka. Mulaba factories zino zibeera n'abakozi bayitirivu, osanga abakozi nga 1,000, 2,000, so tewabulamu challenges abakozi ze bafuna. Ekisokera ddala waliwo accidents zibeera mu factories zino ng'abantu baffe balina okufuna compensation. Moses Baleka omu ku batwala ebibiina ebirwanirira eddembe ly'abakozi agamba abakozesa ab'enjawulo tebagambwako nga n'abamu tebagoberera amateeka agateekebwawo gavumenti ekiviirako okuyisa abakozi nga bwe baagala. Tulinamu bano abagamba nti from above, simanyi bayita from above, bw'ogenda mu kampani nti nze ndi munene. So abantu abatweseddwa obuzibu nga bekwasa pulezidenti, bekwasa abanene abalala mu gavumenti naye nga amateeka g'abakozi gakwata ku mukozesa yenna. Mmire Bulega atwala abakozi n'enkulaakulana y'abantu mu disitulikiti y'e Buyikwe yennyamidde eky'amakolero agasinga mu Buyikwe agataagala kusasula abakozi ate abalala ne babawa obusente obutono. Kyagambye nti gavumenti esaanyagereko omusaala gw'abakozi ogusookerwako. Naye nga kusomooza kungi nti abakozi basiiba bakomplaininga ku ssente entono ze bafuna. Era tukubiriza gavumenti esobole okulaba nti abakozi bafuna omusaala ogwegasa. Fenga department tugenda kuggulawo okutambula wansi mu bakozi n'abakozi tulabe nga abakozi baffe basanyukira mu lunaku luno. Ku nsonga eno minisita omubeezi ow'ensonga z'abakozi Esther Nyakon agamba ensonga eno eri mu kukolwako nga yatuusiddwa dda mu kabinenti okubaganyizibwako ebirowoozo. Bwe twogerera kati tuyina olupapula lwatuuse ku kabineti bagiyita cabinet memo, nali mmanyi ngenda kisoma ku Monday naye bwe natuuse ku cabinet nga teriiko. Olupapula lwatuuse dda ku cabinet twapointinga board eya minimum wage awamu ne wage council. Abantu abo be bagenda okutuula wansi abasinga basoma nnyo ate bali ba economics be bagenda okutuula wansi okudetermininga feasibility economically okulaba nti sente mika omuntu akolera mu faamu zasobola okuba nga afuna. Anyakuna alabudde amakolero ag'enjawulo agateekawo amateeka agatulugunya abakozi wamu n'okubakugira okwetaaya ekimenya amateeka g'abakozi. Ensonga y'okugamba nti abakozi bayingire mu factory obagaana okugenda n'amasimu obagaana okugenda ne sanitary pads. Najja ninginde olwo factory gye nagenda nekisanga nga tebakkirizayo kintu olina okuyingira ng'oyambadde just empale empanvu n'essaati n'ekintu kyonna nga tolinawo ky'oba oyingiza munda mu factory. Nenteekawo meeting n'abakozi nenteekawo ne meeting n'abafactory ne mbagamba okuva olwaleero bano abantu mbakkirize okuba nga batambula n'amasimu gaabwe. Ensisinkano eno yeekulembeddemu okukuza olunaku lw'abakozi olugenda okukuzibwa olunaku lw'enkya mu disitulikiti y'e Buyikwe.